Okay, banamukutugwa emboozi ya Kadongokamu music, muzungu David Kadongokamu music analyst. Wano wendi wewaagalamizibwa omubiri gw'omukunja Prince Job Paul Kafeero. Ennaku z'omwezi yatuvaako nga 17 ogwokutaano yenno entaana ye gaigano amalaalo ge. Era bano be bamu ku bantu abawagizi ba omukulu Prince Job Paul Kafeero omugenzi bensanzeewo, era babadde n'enteesa gye bateesa nti bannaye ekifo kino tekirabika bulungi. Weewaawo abatuuseeko eno tulina ekintu kye tulabye ekyenjawulo nti baalimye oluguudo okuva ku luguudo lw'enkokonjeri okutuuka eno, naye nga bateesa nti wano wabeerewo ekijjukize ekisingako okubeera amalalo. Ekyamazima Prince baamuleka eno ali yekka, talinaawo kimukuuma, talinaawo kintu ku ntaana nti tekuli. So bino bye bimu ku birowoozo by'aba bagizi ba Prince Job Paul Kafeero bye bagamba. Nsaba mpulizeeko omu ku omu. Amanya agange nze Wandera Esimafesi nze okutuuka ku ntaana y'omugenzi Kafeero kineewuunyisiza nga newe baamugalamiza ebifaananyi bye tebiriiwo mu nnyumba, ne ku malaalo gennyini wano mu maaso wandibaddewo ekifaananyi kye nga bwe kiri, n'abaalimye ekkubo na okuva wali okukyama wano we baagalamiza omugenzi tewali yadde na tulakita yagizeewo ddala ku birungi omusajja bye yazimbira eggwanga lino. N'olaba nga baayiseewo buyisi, n'olaba nga enguudo zirabira eri mu kkubo bataddeko akapande Kafeero Road, naye ng'ebiri ate tekali ku luno luliko Masaba. Kineewuunyisizza nnyo abagagga abo abalimisa enguudo nga bo tebalina mitima. Naye ffe tubadde twagala twekolemu omulimu, abayimbi ffe tulaba tebakwatagana. Abantu obuntu tulirwedde okukyusa embeera eya Kafeero aveeyo, era tukole ekibiina wano we tuli, oba tuli 10 ffe twagala tandika omulango ogwo, twerondemu tuve wano nga tukoze kabineti, buli omu awe munne essimu, ffe tutandike pologulaamu ekyusakyusa embeera yawa. Omuyimbi nze Vadin osinzirirawa ndi mu Kampala wali Central. Yes, ndi wali si muyimbi wa Kadongokamu, ndi wa Afrobeat, naye omukulu ono yakola kyamaanyi nnyo okunjagaza music nkuva kutonga mugoberera. Now omuyimbi abeera dokita, omuyimbi agaba emirimu, omuyimbi abeera ebintu bingi nnyo. Kati abantu bangi abakyalya ku mukulu ono bangi bakyamulyamu kati ate nga bajja mulyako paka lwa nsonga nti even now wadde nga takyaliwo yawumula, naye akyasinga abantu abayimbi bangi abaliwo nga ye abasinga watakola ki takyaliwo. Now toyinza kuŋŋamba mu nnyumba nga gyebamuzimbira nga ye nga wadde munda mu temuli mu kifaanyi kye wadde neki ng'ekiraga nti bamuteekamu. Kwegamba okumujjukiranga olwokubadde nti tugenda kujja kumujjukira ne balyoka balongoosaako ke balongoosezza, ekyo kintu kibi. Yeta kati waliwo abakoleya abantu abanenene mu gavumenti, nkanjogera ku ba gavumenti bali oluusi bananyula na bino ebibaako naye babawembejjawo tuuke babagoga nti oba wano baziikawo kwegamba kiki, naye omukulu ng'ono waali zisaagadde embeera sibyagadde ne balireka. Nsaba nze bamutasanga Richard nsangibwa Mukona omutawe, naye singa tuteekawo ensawo nga ffe abaagala Kafeero kuba tumuyigiddeko bingi, tuteekewo ensawo ekifo kino kijjukirwe ng'ebbanga lyonna, tulongoose enkulu y'omukulu ono kuba bangi tumuyigiddeko bingi, n'okutuuka we tuli mesegi nnyingi nnyo ze tuyize ensonga lwaki tutinninze tulese emirimu gyonna tujje tuli bwetegefu. Bannaffe abali wano n'abatali wano abali ewala tusobola okuteekawo ekibiina oba ensawo mwenna mwe tukuŋŋaanira ne tulaba nga taata waffe muganda waffe ajjukirwa emirembe gyonna. Okay, kati kyemmanyi ffenna nti tuvudde mu bitundu bya njawulo. Nze nandirowoozezza nti mwenga bammemba nga we muze n'endowooza eyo twandibadde tufuna alina akatabo tuwandiike ennamba ezo, wabeewo omuntu omu agenda okukuŋŋaanya banne oba agenda okukunga banne abategeeze enteekateeka weenaabe etambula.
ekyamazima bannamukutu mwena abali eyo gye muli awantu wano tewalabikanga ekintu kye tuwulira era buli muntu ali gyali yanditambuddeko n'ajja ebukunja ku kyalo Masaaba n'alaba Prince Job Paul Kafeero mukwano gw'abangi wagalamidde wano waali ng'amaze okufulumya olutambi muvubuka munnange sente ze yafunamu ze sente ze yakozesa n'agula ekifo kino era abasobola okulabako ebweru ennyumba yagiguliramu ngenda tuukawo tulabe ennyumba eyo bwefaanana nsaba baganda bange nga ngenda okufuna ekifaananyi ky'ennyumba eno mubeere nga tusobola okufuna ennamba zammwe mwerondemu n'omuntu agenda okunga bannammwe naye kyenjagala kibeere ekyenjawulo ku bayimbi ba Kadongokamu oba bannakadongokamu nti tetulina migongo naye we tubeera mu nkiiko tuteesa nga okuteesa kwaffe twagala ngalo okusinga naye njagala mubeere bakozi